Yusuf Siba Transformer CEO pakuwa obululu wajja n'otugamba ne tukuwa gw'omanye byalo bye natambula. Bamuyita Yusufu Nsibambi abalunzi bamugobye genda omwami oyo yagenda amasannyalaze ge yali asakira abantu n'agabajjako ezimu commission ezamwereddwa okulaba nga ate atwala Bobi Wine ew'omukulu. Nsibambi gwe twogerako yakava omukulu era yakuliddemu banne okugenda kati ab'okukyalo bamusabudde obula nnyala nsooka enkwe ono omusajja mukulu nga amunnyonnyola nti amasannyalaze gajjukira bano ababaka ng'ogyeko omusala gwe babawa balina ne ssente ze babawa ezibera omiliyoni nga 10 ku ntini ebyo oba okusukkawo okusinza ku constituency y'omuntu ez'okukozesa mu kulondera emirimu gya gavumenti mu kitundu naye ebiseera ebisinga akasente naawe okimanyi kagenda mu ttama. Agenda mumatiza abantu bakulonde musajja mukulu weewummuzeeko kyogamba palamenti obadde ofunayo mayinja obadde ofunayo ssente wateekamu naffe twateekamu gwonate nkomyewo buli muntu n'omulabanga ataliiwo gw'olwokuba olina ssente bwe tuba twakulonda ne tukwesiga ntukufuna memba palamenti waliwo w'olina okukoma ssebo waliwo w'olina okukoma wadde amaka gange ndi mwavu naye so si kujja nga gwe weeyita wa kitalo nnyo Transformer ya UDCA bana abasajja bulijjo abalima ngo balina akiri balina amagezi tebalina wosalirako abantu bonna beekyala kati singa ye gavumenti kati singa gwe wawangudde obwa pulezidenti abatakuwa akalulu wandibasebusi kati mazima oyawukanira wa kati oyagala kungamba singa badde mugagati yasoma n'aleeta amasannyalaze ku kyalo yandiga basazeeko kati obwa porofesa bugiddewa olaba ngu omuntu asoma n'asiimuuka porofesa w'amateeka yamenya amateeka etteeka ligamba ki ku kintu ekikozesebwa abantu bangi moreover a village Uganda we mutuusawo mmwe ate n'ogana nasinkanye pulezidenti kyogamba kubo ku kyalo ekyo bwe basazeewo bonna tebakuwa akalulu wadde tiwawangula naye walima baakulonda osegedde mukyakubwa puresha owulira mazima porofesa ya bicupuli uli porofesa wa bicupuli nnyo olumirirwa bali b'otamanyiiko olesa ab'ebuyaaya ewali bizinensi yo gyali ya site bali mu kukaaba ogenda olumirirwe b'otamanyi abatalina bakibiina kyo mb'oteesa ne Museveni mb'onyaza teesa ne Museveni ensonga y'okuta abaana naye eri ku mwanjo obatangaani Museveni bagamba mugambe nti to omwana kyogamba bagenda bakwata tewaliwo nsonga lwaki babakwata kiki ekyabakwasa sooka okyebuuze ki ekyabakwasa baba nga abaana babakwata bwiri babate kyetaagisa genda naye kunywa naye kyayi kyetaagisa mulumba mu kisenge owange Nsibambi nkugamba kyetaagisa Museveni ku mulumba mu kisenge oba kyetaagisa mulumba mu kiyungu okumugamba okuta abaana kyogamba ye muzibe talaba nti abantu tebaza misango abaana bakwata babwere kyoga tebakimanyi kati waliwo ensonga lwaki tebabata kati oli muntu mukulu sijja gamba toyina ssente ozirina nessiraba lwaki olemedde mu mawulire buli kiseera interview
jangu mawulire naffe tujje otuswazizza bannamukono tetukyayina wadde akaniguusa buli omu atwabanga kyakuli abakoledde buli wamu abakoledde kiki kyotukoledde ekyamaanyi ennyo kyokka gwotuwa emmere gye tulya oba oyagala ebitalo bye yangu obitwale ebitaala jangu obitemu obitwale emmotoka ezifuuyira ebiyenje zitwale emmotoka zo oba ozaagala maama bw'ofiirwa omwana osula ku malaalo bwaba akuwangudde kyokka gwe wekka gwe bawangudde jufule lutaaya buli maka abadde agazimbidde toilet n'ekiyungu nga ye bamuwangudde ate gwe walogo batawangudde mpuuga omanyi sente zasaasaanya tebamuwangudde olaba wangudde abedi bwanikanga ne mu palamenti abadde ateesa n'empuuga mu palamenti bateesa ate n'abantu beewabo nga bateekamu ssente babalabirira gwe mu palamenti oteesa ku CBS ate ng'ojereegerera olina olujereegerero abantu bakusudde lwa lujereegerero ojeregajerega abantu ate nawe omanyi nti ojerega okimanyi oli awo babansudde ki oteesa mu palamenti toteesa twakulonda kuteesa mu palamenti toteesa yensonga lwaki twakugjeeko ate bwedda mu bantu n'obajeregajerega era kyekyo kyagisizaako n'omulala owero sisiri we bajjeeko ow'emawokoteera ayabadde afuga kitundu ekyamusudde naye kujerega bamuyita naalima ekyasudde naalima kujerega nakubba amataka g'abantu nga bwagatunda kyekyamusudde abakulembeze muyige nti omuntu wa bulijjo naye ateekebwamu ekitiibwa ffe tetulya ku bugagga bwammwe ffe weetwe tetulya ku bugagga bwammwe ne muveeri olw'okuba ne Kampala tebakumanyi nojja n'oteekawo bulakamere ku bantu ba bulijjo gwe weerongoose nedda ssebo anti ozze mumawulire jangu mumawulire kati nanka ngende mumawulire weewummuzeeko ogenda myaka 8 naye tonnatuuka kuwummula kati abafamire abadde bajja mu byobufuzi bakoze batya tobatemeddeeko ettaka kyogamba mawokota oba famire yekomye ku ggwe tewali muntu agenda kuddamu kwesimbawo mu mawokota tubeere bantu bakulu beera n'enniya oli musiraamu beera n'enniya gwatakkiriza nti mukama kyampadde kyekyo oli waawa nga ne Sulaimaani Kigundu yatuuka nakkiriza nti mukama kyampadde kyekyo nga yena ne banka namba ate nga gwe wali muligo wali obimanyi teyakkiriza ne gwatakkiriza oli wanga mukama akwadde obulamu musajja weewummuzeeko Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine aleetedde abantu obuzibu bangi waliwo ba MP ne bameeya nga Nsibambi ono ow'emawokota yagwa mu kalulu ne wa FDC ne Latif Sebagala yali yeesimbyewo ku Bwakawempe bamu makadi munuupu naye yali wa FDC DP FDC kati yali ayinange bwe yali ayagala mu 2021 kujja ku bwa meeya ku tiketi ya nuupu n'abuuka niyeekyusa n'ayogera bingi waliwo n'ono weekalangala no yena wa FDC naye wa FDC yadda mu PFF FDC baliwo baye mu paawo ebbanga lyonna babadde ba FDC kale ku opposition naye bagenda mu State House ne basikana omukulembeze w'eggwanga naye bebe baali bakuta kadingidika Nuupu oba Bobi Wine kati ganuukirize
basajja bakulu Barumu Baratifu Sebagara n'abalala ganuukirize mmwe mugenda kuleetera nnyo NRM obuzibu okulwanyisa oba okulemesa Bobi Wine batya bwe muvaayo saawa zino ne mulaga ngu muli ku side ya NRM yange muba mwongedde Robert Kyagulanyi amaanyi kubanga olede yabalagadda ngo yali yabategeera kati muvuddeyo kati ne mulaga ekituufu ngu kituufu bulijjo mutukolera faba NRM toraba muba mulaze nnyo ngu Bobi Wine wa mazima nnyo eri abantu kusinga mwe kitegeeza buli gwasongawo kati aba yakulaba dda abantu batanakutegeera kubanga ono Nsibambi eyagwa mu kalulu k'emawokota North South bwe bamukubya akalulu n'amasanyalaze luli bwe bamulonda yawa abantu amasanyalaze n'abaleetera ebimotoka ebiyora kasasiro n'awa abaana scholarship kati bwe bamukubya akalulu byonna n'abikola ki amasanyalaze n'agasalako ebimotoka ebiyora kasasiro n'abijayo ayina gwe yali yawo kimotoka ekyamata naye yakimugjeeko yabitunze Kenya ebigende bikole sente Kenya ne beeri yawa scholarship aweerera n'okuweerera bonna yabasazeeyo kikulaga ki oli musajja mubi nnyo kubanga bamuwe wasazeeko obuyambi bwobadde obawa oluusi babuti banatuuka na myaka gya kulonda kati olowooza emyaka 5 mingi wandibalese emyaka 5 nigigwawo nibakulonda kati mukonfaminga ngu Robert Kyagulanyi wa mazima nnyo eri society kubanga nze sisobola kukiririza mu muntu w'enkwe wadde nze ndi wa NRM bolowooza Yoweri Kaguta Museveni mwabeesiga abali b'enkwe bwebeera nsiko timwandigenze mukangaruko otimwe ke kakumbi bagundi ke boogerako ba Haji Nadduli kale basajja mmwe ndabye tubonga nawe chocho sevo kati Robert Kyagulanyi yayimba ngu narumansi banarumansi ora banarumansi bangi nnyo